Owai olinga nkakandi olitulako dini webaza ku sitaani sebo mukatuliki gweffe mu Kereziya sitaani tebamwebaza era takola birungi ekyo bakukyanga nga webaza mbulero twebazeeko ku sitaani bagamba aliko ekikyamu ekyo kifuuka kyakiririigo sebo toyina kyolaba mu Kereziya okwebaza sitaani kyakiririigo goloza sitaani talinayo kirungi kyakola bako byakola naye ffe Bible etugamba tyomubi sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza nkusubira okuba objective awetaka credit objective muki nga tubonaabona mu nsi yaffe objective muki nga nsi yaffe tubonaabona isinawo a problem okubanga oli muna Uganda muki gwe nange empaako walisanga abasawo bali bubi abasirikale abakuuma eggwanga lino olaba embeera gye bayitamu gallant soldiers of this land kati luli baledde ebbaluwa eyo nafenseko nga baleze ebbaluwa ewa sipiika anti kyenkugamba ennaku ezo nafenseko nga baleze ebbaluwa ewa sipiika okumuwabira abasirikale b'enaggulu gye bakajjako barracks gye bakajjako engalo abasirikale tebalina mazzi naye bakozesa toilet zaabwe ze babaterawo zirina kubanga zikozesa mazzi kakati jjukira buli karuumu kasharingibwa family 3 those are gallant soldiers kati tebereza family emwe erina obwana nga 6 babateramu water gundi toilet nenga amazzi tegaliimu nga balina kugasombanga na budomolo okugajjeeri what kind of suffocation is that ngokikola ku musirikale bien kugamba biri naggulu wano nga amazzi agalina okugenda kwolole bagalonchi nga galina tambula we gafe ekyuma ne kifa oyina kirungi olaba mu kirungi kyekiriwa anti kyombuulirako okujjako kati yetwebaza abakulu mu gavumenti nange ekyenkyebaza ti omusana tebannagukwatako gwe bwe guva mu ggulu we gutuuka kiriya leero yeekwasa nti abasajja omusana bagubboya abalimba nange nteekayo kiki ekire kitukyalina n'otuloba bawadde mu bongoota buli gwoyitako abongoota abaasoma babongoota bannaddiini bannaffe abaalivuddengayo abasinga kati leero tubadde nga tubawulira mmwe mu mboozi mu ab'amawulire nga mugamba Kyagulanyi ali ebisiyaga kati bajeese ripooti nti abakulu babadde nga bajjeyo ssente z'ebisiyaga wano buli omu asirise naffe tubasaba mutubuulire kaani abadde ajjangayo ssente z'ebisiyaga mwagala accountability twagala accountability ani abadde nga jeyo ssente z'ebisiyaga abadde nga zisayiningira n'azireeta wano nga bwe beekweka onono Kyagulanyi bwe tutunuulira ebintu ebigenda mu maaso n'olaba abasajja abakulu nga bakanudde amaaso ne bawaayiriza omusajja ng'ate be babadde bajjangayo ssente z'ebisiyaga nga bazirya naye gwe olaba omuntu alya ssente z'ebisiyaga oyo abaana ab'ensonyi mu maaso so mwagala accountability gurupu y'abasajja abo abazeeyo abo nga bw'obalaba olaba bazibiriza amaaso lyage n'ez'ebisiyaga tuzirye omanya nti ensi eno ekaaye no si ya Uganda eya bulijjo era naffe tubasaba mutuwa accountability ssente z'ebisiyaga abadde aziteekako omukono abadde azitemerera banne zino za kugula kino zino yagula n'obugologosi bwamwe buli obubadde nga bubogerera ku maradio ne TV kati bwasirika bwabuze kuba nabo bubadde bulya ku ssente z'ebisiyaga nalabye America kati Uganda ssente bwezit promotinga bintu ku promotinga tubadde nga tubagamba nti bano abasajja bateekawo kye bayita diversion. There have been the same people promoting homosexuality here nga sente bazijjayo na buno obusajja bwe bakyaza ku radio ne TV buli highly sponsored by the state of promoting ebisiyaga nenga bubisiba kubalala bano bali ebisiyaga bano bali ntuuza waliwo moral standards ezibeera wano lwaki abasajja bano beesibye ku kintu kino kumbe nabo bulinda directly bukola mbuboyogerako ali ebisiyaga ngeri America ekugamba tujjeeyo ku katambi nti akatambi kaako nange nabadde promotinga kakati naffe tubasaba mubadde nga muwaayiriza omusajja n'abagamba ffe tugamba time heals, time is of essence ne tubagamba bijja kuvaayo ng'era zino ssente zonna ze mubbye gweloweza Museveni akyabuzaayo myaka emeka wano mu Uganda akyabuzaayo emeka ebiseera bigenda kutuuka bw'obeera owa Uganda so what gwosoose gwosembyeyo gwosoose gwamuli ku lusegere naawe tandika okutuuyana yadde esi muzirina mu mayumba ate ntiisatiisa nzo ndaba ne mundu nkugambye balina zi esi tezivaako mu mayumba gali gano ge bazimbye agalinga amawoteeri naye ne bwawulira kakapanga kakaaba wabweru abuuza naani wuyo n'atandika okwetala amayumba gonna bagajjuza kamera ewaka bajjuzaawo abakuuma
amamotoka ge batambulira mu gajjuddemu emmundu naye sitiro era nabo balaba tebali safe why why awakawa mujuzaawo kamera mulira abasirikale bakuuma amabanka mujuzaamu amasente n'amasente amala mugakuumira waka ku Sande tebabakyalya kuba sente muba muzifulumiza abweru zote ku musana zireme kukukula omanyise bo mwe mugane webuza nti lwaki abasajja bano ku Sande tebakkiriza abantu waabwe lwaki anti ku Sande le bafulumya sente amakutiya ne bagateeka mu musana janti nkugambe uzanikanga mwanya ate obadde omanyi bazikola batya njoziteeka kakuma ne kazivuyirirako empewo bazifulumya ku Sande amakutiya ne bayiwaawo ne bamala ne bazizaayo maka gaabwe and these people have balina code emu ne bw'oba toli part of them ne bw'oba ofata kuwayadde 10 ne bw'omukolera ekirungi tasobola kuwa 10 bw'ekyo bakyesayiningira nti abo balina okubonaabona tomuwa 10 ne bw'oba n'akawumbi era ensonga lwaki olaba nti ebisajja byaffe ebyavanga eyo mu kyalo n'ebikuba enduulu mubeewo buli kimu kiddayo nga bwe kyajja kigenda okuddayo nga n'ebijja babitunda obadde okimanyi nti kati wano n'ebijja by'abantu babitunda kati bw'obeera mu sayiko eyo ng'oweddemu essuubi nga bakukulembera tebalina kye bakulekedde ng'ate gwe omu ku babadde bawolole baabwe ojjukira omusajja gwe bayitanga Kakooza Mutale Meja Ronald Kakooza Mutale banga abantu emigo ali luddawa ali luddawa yaliwo omusajja anti kyenkugambye nti ensi eno munnange ekkakanya teweewuunya nga gye bujja ne Museveni omusanga ku nguudo z'e Congo nga yadduka wano nkugambye ati kyenkugambye kyabalwanyi we Syria omumanyi Assad ali kugambye bw'ogaana okuteekawo exit ne weefuula nti mwe mutegeera ne mulowooza nti bannansi mulina bakuumira mu makomera kubatemula kubatwalako byabwe n'ekifuba lino ettaka tubayitako mu byalo babayiye eyo yonna mu byalo bali mu kugabana anti nkugambye bw'otalekaawo exit botalekawo exit we mugenda mu kalubuli ati nkugambye kano ketugenda musika bulijjo kano ketugenda musika bakayita liberation vote katugenda ati kyenkugambye nti nagenda okalangirira mwatugamba wano ntebe mu ntebe mulonde funandaga muntu byonna abantu babikola kati muze na kipya gwe ulirize ebyange mwatugambye no protest vote gwe ulirize ebyange mwatugambye no liberation vote muze na bipya ulirize ebyange we can't believe you ulirize ebyange tibokanyuga ejjinja mu bbanga ne bwe litumbira ne lyenkananga omwezi gye guli era lirina okudda obadde okimanyi ekyo ebagiyita love gravity wagisomako era likomawo love gravity wagisomako love political gravity ne bwe weewagga n'okuŋŋaanya bitanka ne bikujjulako ewaka munnange nabadde ennaku ezo nsoma ku scriptures zange omusajja omu n'ateekako wa CNN n'ateekako omusajja yalinga afuga Iraq omumanyi oyo gwe yasonga Iraq omumanyi omusajja afuganga Iraq ow'amaanyi ennyo eyakankanyanga ensi bamuyitanga Saddam Hussein yesimira ekitaana kye nga obudde bwe butuuse nga gyali eyo n'akuza ebirevu n'abeera eyo ng'ayambala ebisaati ng'emundu naalina zijjudde gw'oyogera ku buno obunyonyinyonyi buno obugenda bukuba amaloboozi ne babwewaanirako naye nga balina n'ennyonyi ekutuukako nga togiwulizzaako na ddoboozi naye munnange byonna byatuukaawo ng'era bwe boogera nti ensi tugiryako makoola n'atuuka ku kiseera ne bamugye mu kitaana gye yali twalina wano omusajja bamuyitanga Gaddafi kumanya oli yalina amaanyi nga ne bwajja wano mu Uganda nga n'essimu zaffe bazijjako Gaddafi nga yazze wano muganda wange naye munnange akavubuka kamusanga nga yekwese kye bayita people power nga people power ezeeyo negamba abafa bafe ababeerawo abalamu babeerewo akavubuka kamugyeyo mu mufulejje wayita Kazambi ne kamugamba yegwe sebo nguli n'agamba sebo nakukola kina amugamba nti nedda sebo tontya bwe wajjawo constitution n'olowooza nti oli wakitalo nnyo ne famiro ne muwamba bonna n'ojjawo system zizonna y'ensonga lwaki nziza okukimako wano kusaawa y'ensembayo kakati nammwe nammwe mugenda ne mubeera mu ggwanga nga Uganda atuliriza saakulabye ku bijaguzo ebimyaka namwena ebyabadde saidi z'Emasaka eyo namwena egyaki eja UPDF yes UPDF eyo abantu babaddeyo bangi era gino muhozi n'awaga yagambye ebya kooti ebyayogedde kutwala abantu nti biri unfortunate
nga tujja byogerako mu high command tekisoboka era bwe twogerera mulina mu kuteeka ati atone jeno bamugeba mu obudde addemu alitino ennongoosa za muteeka lya maji. Nze munnange high command gentya ye y'abantu. Omanyi high command nze gentya ye y'abantu. Naye yabo abo balinga kibuyaga mune kibuyaga takwemazangamu ajjage gosose. Wali obutegedde nti emundu ze balina zaava ku mulembe gw'Obote Amini bakyusa nkyuse. Nze high command gentya neeyogera ye y'abantu. Era bwe boogera abo ngamba bakomanda boogedde. Naye bano batutambula n'amagamaga n'okumagamaganga ne wakyaddaali balina mukuuma ne mukaabuyonjo ne bakuuma wali afande n'ayimirira ku kaabuyonjo n'emmundu n'alinda wali omukulu atya. Sajja nga balina amaanyi. Ati bagalina naye galina enkomerero yaago. Golooza bo embeera gye bayitamu ogimanyi. Mbeera gye bayitamu ogimanyi. Embeera eryetya. Gwe statement ezo ze bakololooza bazijja ku mitima gyabwe. Olina akugamba nti tugenda kukolawo ekyaffe constitution tugijjeewo tuli ku byaffe. Supreme Court byesalawo birina kuba in conjunction with the constitution. Olina akugamba nti nedda kati ababaka bamwe aba parliament bagenda kyusa amateeka. Naye aba NRM baba ne mu era yabaswalinze bamukyusiza amateeka ne mutunulire n'abayise ebigambo ebyo. Do you think they are very happy? Bwe bobayita kawo ngo balaba bakuba ebyambale mundu ziwanise ziti zonna zibeetoolodde ne bawolola ababalya mu ngalo bali wali bakumba. Do you think they are very happy? Bwe batunuulira ekijja n'ekiriwo kati golooza basanyufu nga batunuulidde ekijja mu maaso awo. Bw'obanga oyagala okumanya nti ensi eno eriko bannyini baayo owulira ssebo soma mu byafaayo by'ensi eno ojja kumanya nti gye bayita people power command ya waggulu nnyo ne bw'obeera n'emmundu ezifaanana zitya. Kubate kakati bano kye basoose okukola wano beekyayisizza ne bwe bajja ku kyalo kati oli n'amulabaga gundi tuleke kasita omuntu atenze embeera mu bantu bagamba batya tuleke ng'ogenze ne be bagamba nti tuleke the ordinary people. Gwe n'obeera mu nsi ng'abantu ab'olubatu mwe mulowooza abalina okubeera obulungi just a smaller group of people. Do you think Ugandans are happy? We're just in Chikugamba. You're one of the richest people. Richest people where? Richest. Okujja kwango ngamba kyenina eky'obugagga ennyo kati kyenina nange kyenyenyumiriza muti ndi mugagga nnyo y'okisigeni. Okisigeni ye mulina. Mulembe gw'omwami Museveni guno. Mugagga bwe buliwa. Nokula sende. What is wealth? Nokula sende bya. To you what is wealth? Ku mulembe gw'omwami Museveni. Empya n'enkadde ze ziri waffe tuli mu mabanja munnanga ate bana abasajja era be. Ekyokuganti. Teba funding ri company bagita is it Inspire Coffee something Inspire Coffee Africa kati ekisooka emwanyi nyakyo kati kya byabufuzi kigenze wala ti banafa bali mu kulembera Uganda bakizuula nti bwe muleka bannansi ne babeera n'akasente mu nsawo temujja kubafuga nga boolaba vanira baamuyingirira ne bayingirira molinga n'ebirala byonna ebibaddeyo bannansi mwe bajja ssente. So emmwanyi z'abana abasajja tebakulimbanga bw'olaba oli agera kuba ffe twagenda ne Joel Ssenyonyi ku kyuma ekyo okukirambula era nsuubira abankolangako interview balabika baali beesefusi kubanga nze nabagamba nti bizinensi yonna weebeerye bannungi nene bakomawo nga bawaana Lutamaguzi yagambye mbu simanyi tuli bakitalo kubanga ffe twali twagambye mwami Museveni olubereberye nga baleese etteeka mu palamenti nti simanyi buli alina emmwanyi yeewandiise bye baleeta era ne kati bali mu kwewandiisa kati zino emmwanyi bano abasajja okumanya baluvu nazo zaabwe baagala kuzitwala. Naye oli twamubuuza ekyuma kyo kino nze namubuuza ti ekyuma kyo kino kya PPP kiri private oba entirely government. Ne mugamba nti feno tulaba ebitambule no nga biraga bulala ne forces ziriwo simanyi bannaddiini ba bishop bagenzo kyalayo bano bagundi bagenze buli bibinya tuza nga tulina byuma by'emmwanyi bingi wano naye kuno okukyala nga kwa njawulo mukko basi b'ebitongole bonna bagenze kakati owekitiibwa Joel Ssenyonyi the right honorable leader of opposition twagendayo n'akola observation n'agamba twetaaga government etwage criteria gye kozesa
okuselectingamu ebitongole byeneyamba ebya bulijjo bw'abananyini. N'abuuza kino ekitongole kya government, but of course bw'ebeera private business, anyone can make a business privately. Now moving on, kubanga bo baatugamba mbu ebyuma bigenda kuba bisatu, ekyabwe n'ekira kigenda kuba ano mu Masaka, ekira bagenda kukiteeka Mbale. Ne twebuuza nti ate lwaki tebasoose kuteeka wano mu bitundu ebirime mwanya, ate ne bakitwala eri entungamo ne baleeta politikisi waabwe. Naye nze nganze kuba ndi mulimi wa mwanyi. Kyetwetaaga bannayuganda ofuna akatale k'emmwanyi zaabwe, si bano kukatwala nga boolaba bwe bawamba akatale ka kasooli, be batusalirawo nti kati kasooli abewa bbeeyi bweti, kati abewa bbeeyi bweti, omuntu n'alima kasooli ng'asuubira okufunamu kinene naye agenda okulaba ng'ate ze yataddemu zajjemu. Naye nga nze kyensuubira nti emwanyi za mukulu ono sijja mugamba, mwanyi za mukulu ono sijja mugamba, emwanyi za mukulu ono okusinzira ku bintu bye bwendaba bitambula weewaawo basobola okwefuula nti bagezi nnyo, ng'era bwe betwefuulirako nti bagezi ku ddwaliro lya Pineti ery'Erubowa ne bakimanga ssente kati era baazisabye. Baazisabye. Nze sikukuluma na muntu yenna kasobeera mu private venture nga tukozesa ssente ya mwe musolo. Akakiiko ebyokulonda njagala tumalize n'ensonga eyo, kayongeza ennaku z'oku-updatinga register. Nga munnabyabufuzi kino lowooza kiyina engeri kigenda okuyambamu? Akakiiko k'ebyokulonda okwongezaayo abantu beewandiise. Manakasa kekiri kyajova. Je kiri abantu bali kubyabo abasinga. Kageza kubeera as open and transparent. There is no transparency in electoral commission. Ekisooka basooka ne akalulukano bobo kalaba balina trajectory gye bakatambulizaamu. Bobo osuubira nti ekitongole ekyo kyetengeredde. Think otherwise. Era ensonga lwaki ffe tubadde tugamba omukulu ono akulira akakiiko nti obadde otuzanyira nnyo ku bwongo naddala mu kalulu akaggwa, naye kano oyinza obutaddayo kubaako mu Uganda nga naawe ogitya. Ekyo kisoboka naawe, leka kutiisatiisa abantu. Owuliriza ebigambo onyumirwa nnyo okutiisatiisa. Gwe teweesimbyewo. Bikuwa essanyu. Teweesimbyewo. Kati oli yali akulira akalulu kali asobola otambula ku sitwiti. Bantu batambula. Oli aje yakuliranga kali asobola okutambula ku sitwiti. Nga tena yakimanyi nti mukama waabwe kuba yabakuumidde wano bw'avaawo nabo balina okugenda, whether they want it or not. Waliwo kye bayita center of gravity. Omanyi gy'eva? Eva ku people power. Mwe center of gravity? Nti nkugambye eva mu bantu, nange sijirina naye ndabiraawo ng'eva mu bantu. Mukama wali ali mu bya parade. Omukulu ono laba ebifaananyi nga bino. Bambadde bi ovole bimyufu mu basirikale. Naawe yambala. Labayo. Nawe yambale kanzu obesuuti. Kankulaga kata. Ate kati ekyo kikinja musango ki? Bali mu kulambula nyi. Ono babbi Kyagulanyi wakati waliwo Kyagulanyi. Kati amuyinza okkeera ne mugamba ndi bambadde byambalo by'amagye ebyo. Mbono commander in chief. Laba commander in chief. Yes, commander in chief yoyo. Gobo oyagala okumulozaako kyamako ku base awo omwogereko. Kyama ku base omulozeeko. Obuuze nti kono ye commander in chief. Gwelooza Museveni akyabuzaayo myaka emeka wano mu Uganda. Nti enseno munnange kakkanya teweewuunyanga gye bujja ne Museveni omusanga ku nguudo z'e Congo nga yadduka wano. Nkugambye. Saabalwanyi. What quality of members of parliament you have? Mwe simwe mubalonda. Si mwe mubalonda ne mubasindikayo. Mwe mulonda bantu ki? That's why nze nganze Lutamaguzi nali ndeese proposal simwe babakaba naye basobola ogigula ne tugiisa nti parliament nene nyekendeera esigaza ababaka ne baba 150 babamala. Obeera otya n'ababaka 5 nga impact yaabwe marginal propensity to service delivery is equal to zero. Kati nze ndi mubaka parliament akugamba. Yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neyo era nsobola okumalira ensonga. Kola ku mikisa
egy'emirimu nkola kwabo abaagala okugenda ebweru buntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa Saitran ebyo byonna mbikolako osobola okozesa ennamba z'olaba ku screen ku 103.3 Radio 4 ensonsozi ne 103.7 Radio 7 era kali ab'egikulu b'omukama Kabalega kw'ossa ne 102.7 Radio 8 Masaka wazeyo tya atuwuliriza ebale gyonna gy'osobodde okutuusaako engalo olunaku olwaleero na tegattibwako Honorable Tamaguzi Semakula omubaka wa Parliament owa Nakaseke South ava mu kibiina ekya Democratic Party ekisinde kya People Power ate nga muwagizi wa National Unity Platform ne Robert Kyagulanyi Sentamu. Eggwanga limu ebintu bingi Abannayuganda bakyakubaganya ebirowoozo ku result eza senior ey'okuna ezafulumye wiiki eno ezikyabuzizza abazadde bangi abaana bafunye zi A ne B ekyawukana ku curriculum enkadde n'assessment gye tubadde tumanyi eya zi credit ne grading. This time around UNEB nga bagobera curriculum empya bafulumiza zi A, B, C, D, E n'ebirala. So kitya olunaku olwaleero simanye Nakaseke gyava bo abazadde bakitunulidde batya naye nga olunaku olwajjo Robert Kyagulanyi Sentamu mu President wa Honorable Tamaguzi yaweze emyaka 43 nalabyawo ng'alambula ennyiriri abasajja nga bamukubira saluti alina amajja ag'okuttaka. Semanyi omubaka Lutamaguzi kiraba ne Nakaseke Kaasa Ngombe mwebala okukola abali mu kukola fe tuba tukola ewaffe lwakuba nti ennaku ezo twafuna okusoomoozebwa nti kibuyaga yajja n'omuzira ne bitukuba nnyo naddala abantu b'omu Kaasa Ngombe awo mu bitundu by'ebuyungwe awo wewato n'enfiirwa hundreds of millions of shillings mu birime byange byonna olwa kibuyaga oyo n'omuzira. So njagala nsanyuka nnyo nammwe abakola ebiro ebyokwekubagiza ebyo ndowooza bannaffe mugenze mubimanya nti byakendeera. So buli muntu alina okukola kyonna ky'asobodde okukola okusobola okulaba nga tutwala Uganda yaffe maaso. Era njagala kuyozaayozaako nnyo His Excellency Commander National Unity Platform Kyagulanyi Sentamu Ssebo tukuyozaayoza olw'okutuuka ku mazaalibwa ago. Happy belated birthday. Era tukusaba Ssebo nga tuli mu nkyukakyuka oba mu transitioning etambula tukusaba keep safe. Weekuume kuba kati ebiro bye tulimu si bya bulijjo, paniki y'amaanyi nnyo. Era ezo gundi gye walabye ennyiriri z'abaana ababadde basimbye layini nga bakwagaliza amazaalibwa teweekanga nga gavumenti etandise okubayoola n'etandika okubateekako. So, buli omu yamanya bw'ategeka birthday osobola n'otegekera birthday yo mu kitanka ky'amagye osobola n'ogitwala ku nnyanja. So it was necessary eriffe abamuwagira abatamuwagira we are very sorry naye ffe twabadde tumuwagira ekyo kibeewo. Njagala kusaba bannaffe abatwala ebyokwerinda ngendako mu Parliament eyo olwaleero nina mata yaffe y'enguudo gye njagala okupresentinga naddala ekkubo lyaffe eribayita mu Lugogo wano ng'ovudde ndowooza omanyiwo ku ng'ovudde Timuna Lugogo erigatta Luweero ne Nakaseke ekkubo ly'ebyobusuubuzi trade road. Lugogo oyo yansinze okuntwala olwaleero mu Parliament gwe njagala okwongera okuwaayo ewa General Katumba Wamala. So njagala kusaba abantu baffe okwongera okuba abagumiikiriza mu mpeereza yaffe. Ndowooza amazzi mugalaba tukyasigazaayo omuluka gumu ogw'emijinja gwe kutanafuna amazzi n'ebitundu ebirala mugenda kuba mufunagana aga pipe. Segalye temuli bubi, Kikyusa temuli bubi, ekitundu ky'ekyoga namwe mugenda kufuna kanyogo ga Kaasa Ngombe wali eriwo nattimu nakukkirira Nakaseeta nawo amazzi gali mu kutambula. So n'ebitundu ebirala Kapeeka mugenda tambula Balaati abe bakyabulako awo akatonotono. So njagala kubakubira omulanga nga area member wa Parliament njagala kulaba nga emirimu gitambula. Naguzeeyo emifaliso gye ngenda okugaba mu ddwaliro ly'e Ssemuto naye nkyalinzeeko ssentebe waffe ow'eggombola ly'e Ssemuto. Njagala omulimu ngukoleraawo ku ggombola y'e Ssemuto Ssebo w'ekitiibwa Kibirige Masantli LC3 chairperson waffe ow'e Ssemuto. Emifaliso nagiguze egigenda mu ddwaliro ly'e Ssemuto. Manyi tugenda ne tubeera eno ebiseera ebisinga mu politics waffe nga jjuddemu wolokoso. Abantu ne bajja ne boogera wolokoso naye ne bamala ne bagenda. Ssebo nze nalina omufere waffe eyo
ng'ebintu byonna byenkola babituuma mbu finance mbu opposition tasobola kukola kintu kyonna ng'omufere yabituuma yasasula akabinja ke mbu mugende nga mwebaza finance yebikoze eno naye njagala kubakubira omulanga abantu baffe ezo group enno baba bantu bakulu abo bemulaba obufere bwe bakola olina jja neyetuuma ambulance neyetuuma amasanyalaze neyetuuma amakubo neyetuuma amazzi katwabalagako challenge nti omukulembeze ne bobeera oli opposition osobola okusakira ekitundu abantu ne bafuna seed schools abantu ne bafuna ambulance si buvunaanyizibwa abo gwe ng'omubaka parliament okugula ambulance kino nyongera okukigamba kwa ne speaker awuliriza programu yaffe eno okusinziira ku information genena obuvunaanyizibwa abo gwe omubaka wa parliament kugenda kusaka omungereza agita lobbying genda osake government ambulance si yo gyoteekako ebifaananyi byo n'oteekako ebifaananyi byo ate n'ogamba ate anaagikozesaako sooka obeeyo ne kompaayo n'osigaza kaadi yo we bakufuumuula n'ogenda nayo omulimu gwo ng'omubaka wa parliament kusaka services saka enguudo saka amasanyalaze saka amazzi saka ambulance services saka good schools ebyo byonna tosobola kubifuna ng'osiba mu lumbe ng'osibeyo mu bantu osiba mu kyeyo osobola okubifuna ng'oyita mu bukiiko bwa parliament ekyo twagala okigamba naddala mu abalonzi kuba kati tutandise okuyingira mu politics mugenda kulaba political bulingi mungi ajja political bulingi omumanyi kungu kakati nze nkugambe you're going to see a lot of political bling this season. Okay. Political bling gwe kati gwe ngenda kusakulamusa ku bantu. Anti nkubula okulamusa kwange sebo speaker kwa matter of national policy kyotandika nayo. Nezikiriza sebo malirize speaker kino njagala kukisaba mwami Museveni. There is a lot of panic in government. Where is the panic? Muntu ye not mulaba panicking. Twababulirako. You don't play with the nature. I'm seeing a lot of panic. Where is it? Ojja kwekanga ne minister ayingidde taxi. Ngemoka area wa taxi amgaye watontulako kumontula kuma vivi. There is a lot of panic especially among this government. Tubadenga tubagamba no kakati sebo. Because boganti waliwo panic. You were. Where is that panic? Anti kakati gwe nkuboli na kugamba wano bwe tonnaba kulaba kiriwo. Abali munda ne bwe ba esikweri basaba ku ice cream oba ku ice banyweko. Abali munda bawulira obujiji ebbugu mulingi balaba mukama we twamugamba nti oganye okuteekawo smooth transition ne weefuula nti mwe musinga okutegeera you are the alpha and omega mu kutegeera kwa Uganda ne mwefuula nti ebyofuzi bya Uganda mwe mubitegeera kati we were panicking obugagga bonna bwe muze mukuŋŋaanya 40 years mye abavubuka bano be mulaba bwe mwawambako ensi yabwe ne mweddiza obugagga mwena ne mweteeka emirimu gyonna nga gyammwe ne muddira ebyalo byonna ne mutandika okubisengulako bannyini nsi indigenous people mwasangawo ne muleeta abagwira because the bagwira have more upper hand in everything in our country. Abagwira be bakontrolinga kati economy. Abagwira be bakontrolinga social services kati. Where are the indigenous people? No tuka mu economy tisinga abagwira baggalawo amabanka gaabwe kati olwaleero. Singa abagwira bakerenja ne baga tugaddewo business gaabwe. Can we survive? The answer is no. Your friend General Museveni ye yakola eggwanga nga liri based on foreigners. The indigenous people have to be suppressed economically, socially, politically. Era ensonga lwaki olaba bano wabaddewo mukulomba mu Italinda Wema Sindi nkulamusizaako abadde ne debate yangamba. You are supposed to be poor, you people there. Kubanga you surrendered. Mwasurrendaringa indigenous your land. Now mugenda kufuka you are going to be the refugees in your country where the refugees have taken over. Goloja abakongo balina bakirija bana abemu 23 kubanga ze nagendako nonalebo lwakajala mu parliament ye Kinshasa Kongo. Ne mubujate bana abachejja ndaba M23 wano bonna bajjudde. Ngera bolaba munane ngamba nti abo bajja wano mpola ne kati de ni charge. Somwe naddala mu abasajja abakulu abali eyo batulindirira bukunkumuka bugabibwa tulindirira buntu bwe excitement tulindirira simayi omubaka tuweeyo 5 tuweeyo omutwalo time has come when the foreigners have taken over everything and you are going to suffer locally.
Honorable Lutamaguzi kyaddaaki ndowooza ebyokwogera bigenda kugwako kubanga wali wano gambe gwange damba mumala mute emyaka 3 myaka emeke na biki temwina governor Uganda kyaddaaki yafunye governor wa banki enkulu so ndowooza kino kyawedde. It is a done deal now. Tochaina kyakwogera kyaddaaki Mwai Museveni yalonze governor wa banki enkulu n'amumyuka. Kakati there is no excitement. But tunulire gwanga weligira, do you think that governor has any power? That governor you saw. By the way, nze na lead council ngajja kuba deputy governor. I was a lead council kukyamukama awe Mutebire. Era ne bamvuma nnyo ne bambuuza how could you approve a very old man Mutebire nga yajja akankana ne ngamba but he was knowledgeable. Kati ono aliwo kagologosi. Don't expect anything from him. Maybe nasoma byanfuna nti enkugambye kati Uganda eri ku deathbed economically. We are just omanyi economy ngeri ku survival. We are in a survival mode. Tewakyali kitambula. Tukesa lucha okujjako business z'abakulu embale. Goloza lwaki Museveni amakuba agakola ag'Ekongo naye nga wano mu kibuga tasola na gakola. N'akola ag'Ekongo. Ne mumuwa sente and some of you Ugandans still clap ne mukuba mu ngalo. Kubanga kasitoli ajja n'akuwambako obwongo. Nakujjako ba elites bijjo ensi ziraba oziraba ensi ze bayita olaba ensi nga America. Olaba ensi nga America. Mweba bakaba parliament. Ziba neko mujita copyright. Mujita copyright. But again, honorable. Copyright. Mweba bakaba parliament. President tasobola kwata nsimi n'agenda n'akola projects ebweru w'eggwanga without your approval as members of parliament. Yes. So what quality of members of parliament you have? Even you go back to the question. Mwe mubalonda. Simwe mubalonda ne mubasindikayo. Mwe mulonda bantu ki? Mwe mwagamba mbwa akuwaya eky'ebbiri ng'omuwa. Akuwa eky'ettaano ng'omuwa. Kibiina gundi ng'omuwa. If you look the kwa ife tubadde nga tuleeta n'ekiteeso tewali nsonga lwaki akasinga Uganda kabanga bakabitano so bitano bameka nabaka nesiba bitano abiri mbabika nawe tomanyi bakaba sibamanyi nange anabamu omwekanga onomubuuza owaayo oli mugenyo anywa Yesu twenja nagamba nze nkiikirira egindi kwanga that's the way we are olaba ne Museveni bamirisa betabamanyi waliwo gwe yasange namga wewe nani namga sebo gwe wampa Anioyo sijja kumogera ajja kunsala ngane president gwe yawo minister tamumanyi ne Museveni gwe yawo ba minister bamutabamanya mwekangira nambuja atoyi ase ina sako there shouldn't be an excitement olwokulondebwa kwa governor wa bank enkulu omujja kakati waliwo okulondebwa kwa governor wa bank omujja tekulina kubaleetera kukyamukirira tewali kyagenda kukyusaamu in fact yo yaliwo nga kagologosi is just going to be a stooge of the regime is a stooge of regime in fact don't be surprised when the deputy governor is more powerful than the governor himself under Museveni's regime as long as you are not part of them bakuteeka okukafaako ne bagamba okkiriza okufuuka conduit okkiriza okufuuka akagologosi nti yebeera awo ngewalaba Ochola was there but was powerless but he was the IGP so kakati ono okumulonda kwe sigwe mulundi ogusoose nkugambye ti ku tennis parliament eri eyaggwa nze nali lead council mu kumuyisa ne mu kuyisa Lereti Mutebire is a very brilliant man but the system cannot allow him to operate independently kati wano waliwo ate bwano bagavana ne waliwo governor oli ono waliwo no wawano owo mu mateeka ne waliwo governor oli ajje kutiyaze nga bwayagala of course osijja mugamba ne use your common sense abajjayo ne beekubira ne bateeka ku nnyonyi ne baleeta ne bagamba ezo zigende mu kugula ettaka ezo zigende mu kufuna ebibanja zigende ku arcade zaffe but this one is just there as a governor kubanga ngabo omula musajja wattu naye agenda kubeera ku mulimu gwa igwe baagalayo za kalulu igwe baagala za igwe the world will move on waloza lwaki tuli static mu buli kimu ngera bwe tubeera wano gwe kirondesa omubaka wa parliament to give people services siwe kiri kye kirondesa ne wano mu Uganda kirondesa omubaka wa parliament major sikuwa services major olina omukulu kakuwaddeyo major just kwafuukanga
just kivulu tulina ekivulu ky'okulonda abakulembeze omaye ekivulu kye kitegeeza ekivulu kitegeeza osobola okwambala nga bw'oyagadde osobola okwekolera kyonna ky'oyagadde kivulu kati n'okulonda abakulembeze kati mu Uganda kufuuse ku kivulu ensonga lwaki olaba I am not excited ayagala governor omujjalo nebwe ngamba gwanga tubatte tulina governor that was just to fulfill constitutional obligation enti abeerewo naye ngoloza anaakola kimusajja watu bwe bazaagala nga bazikima ze batwala ekiro emisana ekiro nga basijjayo nga beekubisizaako ezigula amataka eyo mu byalo bano abasajja mulaba bagenda bamanerenda aboogera olulimi olumu where do you think they get the money gwe bakupressing ne bwoba ne business ne bakujjamu at one time Mwami Museveni yali akajja mu buyinza no tubigamba abakyalina ku bwongo kuba abantu kati abasinga kizibu okusanga abakyalina mwesa Museveni we yali akajja mu buyinza mu 1988 yagenda by then mu Mubende district yali nene nyonga yetwala miti ya nani obunankabwa ndoza bukasano obwo bwebutyo it was one district nasanga omusajja balinga bamuyita Zigoti ngalina ekyuma ky'emwanyi kakyamanyi nnyo current mitiana ezigoti n'agamba omusajja ono omuntu omu awo omusolo ogusinga ogwa district enamba yonna gwekuŋŋaanya n'agamba I'll deal with these people to see how I can handle bonna be yasanga abaganda mu business bonna zibagobyemu bonna they are paupers the baganda Museveni for doing business as well Bonas chase them out the either paupers ebyabo abitutte indirectly oba babitutte n'amabanja today we are the Zigotis these people bano babaita bakyagalanyi bakulanga wano sente nga abantu bali stable ebyalo byonna batutteko abantu tebakya buli omuntu kati abunda nti tufuge tutwale obuyinza tutwale buli kimu that's why fenze nganze Lutamaguzi nalinde ese proposal sima babakaba naye basobola ogigula ne tugisa nti parliament nene nyekende eresigaza ababaka ne baba 15 baba malo beero otya nabaka 5 nga impact yabwe marginal propensity to service delivery is equal to zero. The marginal propensity of service delivery of your members of parliament is equal to zero. Tikati nze ndi mubaka parliament yakugamba kati kiringa kati gwe nakubuuza olaba nnyo Museveni nga alambula PDM lwaki talambula ku malwaliro Museveni mulaba nga alambula PDM eyo kibeno n'omulaba nga atema obutooke gye bamutwala konka Uganda waawoma munonga kakati oyagala alambule njagala alambuleko ku malwaliro mumutwale nti head of state agenze kulambula ku general hospitals chechiriyo antikati wali ya tujali na amalwaliro kasobola genda yo ate yo muitamu jega azanga bebasawo kumbalaza obyumba byonna byafa buli omu awanjaga n'abasawo bajira ku bugali ababeranga ne moke zibatambuza nga doctor babeera ne doctors quarters zonna bazeguza genda wano kuyemulago basooka giteeka mu semai semai ne bamala ne bagitwala oloze yagitwala akolera bani eryo lyonna ettaka eri abasawo basulanga doctors on intani kubanga the National Referral Hospital you are not subjected to pay rent for your accommodation. You're supposed to stay in free housing. Antikati mugambe ngabo lambula PDM lambula ko ku malwaliro ga Uganda ajja kugamba twara kulia munonga akolekao kati namwe mukimanyi eri gyagenda erukiga kugamba tewali ba district health inspector nati kyenkugambye kati agenda okulambula PDM tewali ba minister basobola mulambula lwaki tamuzindika mu Lugolobi Ndiamga Lugolobi mugende munambuliyeko mwe mulimu ebyo simayono kasolo ne balambula bamusasizi why ne akimanyi nti Kaya has offered nothing 40 years omanyi gwe kye bayita 40 years nga abasajja bakwasiza 40 years Neo kakati batandise kati is campaigning at the same time yekwese mu PDM omubuza what is PDM and where is PDM nga bakulaga akatekamu kali mu kiralo watematema ku kitoka we jambi yanga mukaga kisobolo okugwa bwe baugerawo ate bonna abalambula PDM bambadde bisati bya kyenvu nobuza bano bali mu campaign oba balire really batunulira byanfuna nze nabasomoza ano kwanze nasoma byanfuna tonzanyira ku bwongo
ekyokubiri netegera nababuuza nti eno mubaddeyo Busoga, that's very good, twetaganyo head of state nga agenze ku ground. What did you really see in Busoga sub-region? You've been in Bunyoro, where the Prime Minister comes from. What did you see really in Bunyoro? Are the Banyoro people having any progress? Bobatuseke jeko Jabanyoro Baba Baketa Karia Wenjaneguro. The original Munyoro is suffering like a foreigner, and the foreigners are taking over the land. Did you see anything? Ogendo Kuliranga Mukulonda. Where they can improve. Well, how? Can Museveni make an improvement on anything now? Ngojeko nti kati abantu basarendalinga ne bamukwasa mukama. Kasita abantu bakutane bagani mukama goli n'okumukola kwono tukutadde biba bigenze. Gojina olina any service yalo tambudeko mu Uganda n'obeera happy nti nsanze yeno olaba n'okusoma kakati nange ndi musajja mukulu nasoma nina okusoma kuno ebye bayisizza binemye okutegeera era nange noonya ntaputa wetaaga yone okusomesa njagala interpret nefe mu parliament wabuuzize nefe tetubitegeera. How do you grade them? Anti you know competence based curriculum. Competence, how do you grade the competence? By in a project work. A project work on what? Wasanga uzino technical schools zino zita zona. Ezali zimanyidwa ngo omuntu wafa aveno bazita fuwano mu Luganda bazitanga teko. Osomera mu teko zonna ne bazijjawo. Fenaka tuli mu state of curriculum. We tuli binabyebuze byaso assessment ku new curriculum just like Kenya did. Kenya by na curriculum almost panagana neno. Abana bababuza ntegera ya bintu. So sibiri byakwata bukusu. Anti nkugambye sibiri byakwata bukusu. How are you going to grade them nga nabasomesa abagisomesa tebagitegeera? Balete kuwa nabo bajja kugamba why nafe batukaka kintu tuliwo kuma kwa sala. Kasite mubeera mu nsi nga waliwo akabinja akeefuula nti ke kategeera buli kimu, ke kategeera eby'emmundu ez'emmundu ffe tuzitegeera, ke kategeera eby'obulimi ne mukawa ssente ne kazitwala, ke kategeera eby'okusoma. Bwe kiki wano abasajja kye batasse wano mu Uganda kyolaba n'okitunulako n'ogamba nti you are very happy with that. Obitereeza otya nga atotta bitte. Nkugaye n'abasomesa system tebagitegeera. Naffe mu parliament ng'ababaka you are representatives twasabye ono minister akaabe nnyo maama amize nnyo nti wayi olw'okuba maama tasobola kujja mu parliament ati ababaka balayika balina monkeypox oba covid maama tasobola kujja kati gwe jangu otunnyonnyole naye agamba tannaba kukitegeera bulungi. Ati kye nkugamba nga nnyonnyola biki ebibyo byannyonnyola biri political. Kugambye fwe tuli kati wano bwe tuba tetusabye nnyo tuli mu matigga tewakyali kitambula ng'ogyeko akabinja ak'abantu abatono ennyo era beeyagala ne bwe ziba motoka kati bagula 2026 ne bazibayisaaka mwe bannyini nsi nga temulina na sente zizaayo baana ku masomero. And these people you saw them most of them bajano mpola mu Lusago nga bwe balaba bwe beetwala mu Eastern Congo mu Lusago tuzze kukolerako wano kati omusajja wa Eastern Congo buli kaseera baagala na mugoba mu nsi ye. Kakati naffe we tuli wano we have nothing to be proud of. Gwe naawe kyenkubuuza nti gwe wa system wagitegedde grading system. Nabadde njagala nange nkyabuuza bitegeeza ki? Anti nange sibitegeera. Gombaka wa parliament. Ato mubaka ndi Yezu nti buli kimoli n'okikubanga okimanyi nkugaye daffe tetubitegeera tewalabyeko mu parliament nga tusaba nti naffe batubiyitire muto tubitegeera. Ekyo kyalibadde kisooka kunnyonnyola abantu oba kuyisa kunnyonnyola. Uganda is not ending with Museveni today. Uganda will be there for the next thousands of years, but some of you think that without Museveni Uganda egenda koma. Era kyovola bakati nabo bapanikinga balimbanga abantu tuze kola social political economic transformation. Where is your social transformation? Okufuula bannansi abaavu ne mubatwalako ettaka lyabwe ne mutwala ebyobugagga byonna akabonda akatone nnyo mmwe mu byeddiza ne mubinika bannansi emisolo ne mukola amakuba ekkongo naye ng'ensi yammwe bawa omusolo okugenda mu byalo. They are hardly to accessing villages today. Enkuba n'ekusangayo bwe kuba musana gwake enfuufu ekutta enkuba bwetonya ate n'otandika okunoonya wonooyita. What type of country is that? Nobeera ku nnyanja yonna ne mugigobako abantu bonna nga muteekayo effujjo. Kakati ffe mu budde buno bwe tulimu buli omu alina okusabira munne. Era muddeeyo wansi ku drawing board muteekewo kye bayita critical thinking.
otherwise tuli mu dilemma kubanga kakati n'abakulembeze be mwalondanga bonna temukyalina bakulembeze mulina bawolole mulina bawolole mukyalina abakulembeze n'omukulembeze asobola okuyimira ensonga n'agitaputa independent lengo obwongo bwe bwetengere kakati wetuli train bwevaamu akasiba mwenyweja bwenyweja buli omu kubuuza kiki ekiddako muli mu nnyonyi netabukira mu bange nkugambye train si nnyonyi olwo tugende mu kalulu k'ekawempe wetwogerera n'opumwa you zeroed on Elias Luyimbazi Nalukoola twalabye debate yabadde yakasameme ne waliwo abatendereza nupo okubeera nti yalaze transparency ekike kya waggulu but waliwo abakukuluma abali likely n'okujja nga ba independence. What do you make of that? Okukuluma kubeerawo kubanga n'olubereberye waliwo zimalayika ze baagoba mu ggulu ne zikukuluma ne bazisindika eno ku nsi. So kukuluma kujja kubeerawo kati ffe kye tulina okumanya ng'abakulembeze kwe kuteekawo gye bayita assurance that there will be tomorrow even without us. Museveni kyagaana okuteekawo, Museveni yajja n'alowoozesa abantu is the omega and alpha of Uganda. Ne banne bennyini be yajja nabo be badde balya Uganda kubanga kakikubuulira emirundi ebiri nti Abaganda bagamba nti ensi tugiryako makoola naye Museveni agiridde amakoola n'emirandira. Museveni alidde Uganda amakoola n'emirandira. Ati kati tokiraba ekiriwo wotuuka okusiriwaza n'abaasoma nga tebakyategeera bonna igwe noonya ba senior citizens nga tokyabalaba. Have you ever lived in a country where you can hardly see sensible senior citizens? Abatuulaawo n'omwebuuzaako ne mugamba nti kino ekintu national matter bweganda tugendeko ewaaguno osobola okumpayo ba senior citizen nga basatu nkugambe astagafly nga bw'otuukayo byayogera byonna ayogera byakulya bye bimuli mu kamwa. So if you live in a country katulabe ensi nga Kenya tuddukira Kenya ne tugifuula ey'okulabira it has senior citizen anti sikuwakanya nkugambye gwe totunuulira weekawempe yakuteereddewo nti eggwanga lirina okutambula ono tumuwadde nti tumuwadde. We move on tudda ku next chapter tetubeera ku chapter emwe eyo kalulu k'ekawempe awulira nti talimatidde ng'agenda yakola ebirala kubanga let me ask you gwe didi olituulako n'owa credit government ate credit eriwa didi olituulawo nogati president Museveni mu myaka ana kati olinga ngamba nti olituulako dini weebaza ku sitaani bamwebaza owaye olinga nkaka nti olituulako dini weebaza ku sitaani sebo mukatuliki gweffe mu kereziya sitaani tebamwebaza era takola birungi ekyo bakukyanga nga weebaza mbu leero twebazeeko ku sitaani bagamba aliko ekikyamu ekyo kifuuka kyakiririigo sebo tolina kyolaba mu kereziya okwebaza sitaani kyakiririigo golooza sitaani talinayo kirungi kyakola baako byakola naye ffe bayibuli etugamba ti omubi sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza. Nkusuubira okuba objective objective muki nga tubonaabona mu nsi yaffe objective muki nga nsi yaffe tubonaabona isinawo a problem okubanga oli muna Uganda muki gwe nange empaako walisanga abasawo bali bubi abasirikale abakuuma eggwanga lino olaba embeera gye bayitamu gallant soldiers of this land kati luli baleedde ebbaluwa eyo nafenseko nga baleese ebbaluwa ewa sipiika anti kyenkugamba ennaku ezo nafenseko nga baleese ebbaluwa ewa sipiika okumuwabira abasirikale b'enaggulu gye baakajjako barracks gye baakajjako engalo abasirikale tebalina mazzi naye bakozesa toileti zaabwe ze babateerawo zirina kubanga zikozesa mazzi. Kakati jjukira buli karuumu kasheyaringibwa famire 3. Those are gallant soldiers. Kati tebereza famire emwe erina obwana nga 6 babateeramu water gundi toilet nenga amazzi tegaliimu nga balina kugasombanga na budomolo okugajja eri. What kind of suffocation is that? Ng'okikola ku musirikale bye nkugamba biri naggulu wano nga amazzi agalina okugenda kwolole bagalonki nga galina otambula we gaafa ekyuma ne kifa. Toyina kirungi kyolaba mu gavumenti. Ate kirungi kyekiriwa. Anti kyombuulirako okujjako kati yetwebaza abakulu mu gavumenti nange ekyenkyebaza nti omusana tebannagukwatako.
gwe guva mu ggulu we gutuuka kiriya leero yeekwasa nti abasajja omusana bagubboya abalimba nange nteekayo kiki ekirala kye tukyalina n'otuloba bawadde mu bongoota buli gwoyitako abongoota abaasoma babongoota bannaddiini bannaffe abaalivuddengayo abasinga kati leero tubadde nga tubawulira mmwe mu mboozi mu ab'amawulire nga mugamba Kyagulanyi ali ebisiyaga kati bajeese ripooti nti abakulu babadde nga bajjeyo ssente z'ebisiyaga wano buli omu asirise naffe tubasaba mutubuulire kaani abadde ajjangayo ssente z'ebisiyaga twagala accountability ani abadde nga ajjeyo ssente z'ebisiyaga abadde nga azisayiningira n'azireeta wano nga bwe beekweka onono Kyagulanyi bwe tutunuulira ebintu ebigenda mu maaso n'olaba abasajja abakulu nga bakanudde amaaso ne bawaayiriza omusajja ng'ate be babadde bajjangayo ssente z'ebisiyaga nga bazirya naye gwe olaba omuntu alya ssente z'ebisiyaga oyo abaana ab'ensonyi mu maaso gurupu y'abasajja abo abazeeyo abo nga b'obalaba olaba bazibiriza amaaso n'ez'ebisiyaga tuzirye omanya nti ensi eno ekaaye eno si ye Uganda eya bulijjo era naffe tubasaba mutuwa accountability ssente z'ebisiyaga abadde aziteekako omukono abadde azitemerera banne zino zakugula kino zino yagula n'obugologosi bwamwe buli obubadde nga bubogerera ku maradio ne TV kati bwasirika bwabuze kuba nabo bubadde bulya ku ssente z'ebisiyaga nalabira America kati Uganda ssente bweziti promotinga bintu ku promotinga tubadde nga tubagamba nti bano abasajja bateekawo kye bayita diversion. There have been the same people promoting homosexuality here nga sente bazijjayo na buno obusajja bwe bakyaza ku radio ne TV buli highly sponsored by the state of promoting ebisiyaga nenga bubisiba kubalala bano bali ebisiyaga bano bali ntubuza waliwo moral standards ezibeera wano lwaki abasajja bano beesibye ku kintu kyo kumbe nabo bulinda directly bukola mbu boyogerako ali ebisiyaga ngeri America ekugamba tujjeeyo ku katambi nti akatambi kaako nange nabadde promotinga kakati naffe tubasaba mubadde nga muwaayiriza omusajja n'abagamba ffe tugamba time heals, time is of essence ne tubagamba bijja kuvaayo ng'era zino ssente zonna ze mubbye gweloweza Museveni akyabuzaayo myaka emeka wano mu Uganda akyabuzaayo emeka ebiseera bigenda kutuuka bw'obeera owa Uganda so what gwosoose gwosoose bwamuli ku lusegere naawe tandika okutuuyana yadde esi muzirina mu mayumba ate ntiisatiisa nzo ndaba ne mundu nkugambye balina zi esi tezivaako mu mayumba gaye gano ge bazimbye agalinga amawoteeri naye ne bwawulira kakapa nga kakaaba wabweru abuuza naani wuyo n'atandika okwetala amayumba gonna bagajjuza kamera ewaka bajjuzaawo abakuuma amamotoka ge batambuliramu gajjuddemu emundu naye sitiirwa era nabo balaba tebali seefu why awaka wamwe mujjuzaawo kamera mulira abasirikale bakuuma amabanka mujjuzaamu amasente n'amasente amala mugakuumira waka ku sande tebabakyalya kuba sente muba muzifulumiza abweru zoote ku musana zireme kukukula omanyise bo mwe mugane webuza nti lwaki abasajja bano ku sande tebakkiriza bantu waabwe anti ku sande le bafulumya sente amakutiya ne bagateeka mu musana kanti nkugambe ozaanikanga mwanya ate obadde omanyi bazikola batya nti oziteekako akuuma ne kazivuuyirirako empewo bazifulumya ku sande amakutiya ne bayiwaawo ne bamala ne bazizzaayo maka gaabwe and these people have balina code emu ne bw'oba toli part of them ne bw'oba ofata kuwa yadde 1,000 ne bw'omukolera ekirungi tasobola kuwa 1,000 bw'ekyo bakyesayiningira nti abo balina okubonaabona tomuwa 1,000 ne bw'oba n'akawumbi era ensonga lwaki olaba nti ebisajja byaffe ebyavanga eyo mu kyalo n'ebikuba enduulu mubeewo buli kimu kiddayo nga bwe kyajja kigenda okuddayo nga n'ebijja babitunda obadde okimanyi ti kati wano n'ebijja by'abantu babitunda kati bw'obeera mu sayiko eyo ng'oweddemu essuubi nga bakukulembera tebalina kye bakulekedde ng'ate gwe omu ku babadde bawolole baabwe ojjukira omusajja gwe bayitanga Kakooza Mutale Meja Ronald Kakooza Mutale banga abantu emigo ali luddawa ali luddawa yaliwo omusajja anti kyenkugambye nti ensi eno munnange ekkakkanya teweewuunya nga gye bujja ne Museveni omusanga ku nguudo z'e Congo nga yadduka wano nkugambye ati kyenkugambye Kyabalwanyi we Syria omumanyi Assad adi kugambye bw'ogaana okuteekawo exit ne weefuula nti mwe mutegeera ne mulowooza nti bannansi muli bakuumira mu makomera kubatemula
kubatwalako byabwe n'ekifuba liretaka tubayitako mu byalo babayiyeyo yonna mu byalo bali mu kugaba anti nkugambye botalekawo ekiziti anti nkugambye kano ketugenda musika bulijjo kano ketugenda musika bakayita liberation vote katugenda ati kyenkugambye nti nagenda okukalangirira mwatugamba wano ntebe mu ntebe mulonde funandaga muntu byonna abantu babikola kati muze na kipya gwe ulirize ebyange mwatugambye no protest vote gwe ulirize ebyange mwatugambye no liberation vote muze na bipya ulirize ebyange we can't believe you ulirize ebyange tibokanyuga ejjinja mu bbanga ne bwe litumbira ne lyenkananga omwezi gye guli era lirina okudda obadde okimanya ekyo ebagiyita love gravity wagisomako era likomawo love gravity wagisomako love political gravity ne bwe weewagga n'okuŋŋaanya bitanka ne bikujjulako ewaka munnange nabadde nnaku ezo nsoma ku scriptures zange omusajja omu n'ateekako wa CNN n'ateekako omusajja yalinga afuga Iraq omumanyi oyo gwe yasonga Iraq omumanyi omusajja afuganga Iraq ow'amaanyi ennyo eyakankanyanga ensi bamuyitanga Saddam Hussein yesimira ekitaana kye nga obudde bwe butuuse nga gyali eyo n'akuza ebirevu n'abeera eyo nga yambala ebisaati ng'emundu naalina zijjudde gwoyogera ku buno obunyonyinyonyi buno obugenda bukuba amaloboozi ne babwewaanirako naye nga balina n'ennyonyi ekutuukako nga togiwulizzaako na ddoboozi naye munnange byonna byatuukaawo ng'era bwe boogera nti ensi tugiryako makoola n'atuuka ku kiseera ne bamugye mu kitaana gye yali twalina wano omusajja bamuyitanga Gaddafi kumanya oli yalina amaanyi nga ne bwajja wano mu Uganda nga n'essimu zaffe bazijjako Gaddafi nga yazze wano muganda wange naye munnange akavubuka kamusanga nga yekwese kye bayita people power nga people power ezeeyo n'egamba abafa bafe ababeerawo abalamu babeerewo akavubuka kamugjeeyo mu mufulejje wayita Kazambi ne kamugamba yeggwe ssebo nguli n'agamba ssebo nakukola ki namugamba nti nedda ssebo tontya bwe wajjawo constitution n'olowooza nti oli wa kitalo nnyo ne famiro ne muwamba bonna n'ojjawo system zizonna y'ensonga lwaki nziza okukimako wano ekusaawa y'esembayo kakati nammwe saakulabye nammwe mugenda ne mubeera mu ggwanga nga Uganda atuliriza saakulabye ku bijjaguzo ebimyaka namwena ebyabadde side z'Emasaka eyo namwena ejaki eja UPDF yes UPDF eyo abantu babaddeyo bangi era gino muhozi n'awaga yagambye ebya koti ebyayogedde kutawula abantu nti biri unfortunate nga tujja byogerako mu high command tekisoboka era bwe twogerera mulina mu kuteeka ati atone geno bamugebe bamuwa obudde addemu alitino ennongoosi za muteeka ly'amagye nze munnange high command gyentya yey'abantu omanyi high command nze gyentya yey'abantu naye eyabo abo balinga kibuyaga mune ekibuyaga takwemazangamu ajjage gwosoose gwali obutegedde nti emundu ze balina zaava ku mulembe gw'obote amini bakyusa nkyuse nze high command gyentya neeyogera yey'abantu era bwe boogera abo ngamba bakomanda boogedde naye bano batutambula n'amagamaga n'okumagamaganga ne wakyaddaali balina mukuuma ne mukabuyonjo ne bakuuma wali afande n'ayimirira ku kabuyonjo n'emmundu n'alinda wali omukulu atya sajja nga balina amaanyi ati bagalina naye galina enkomerero yaago golooza bo embeera gye bayitamu ogimanyi embeera eryetya gwe statement ezo ze bakololooza bazijja ku mitima gyabwe olina akugamba nti tugenda kukolawo ekyaffe constitution tugijjeewo tuli ku byaffe Supreme Court byesalawo birina kuba in conjunction with the constitution olina kugamba nti nedda kati ababaka bamwe aba parliament bagenda kyusa amateeka naye NRM baba ne mwamusa era yabaswalinze bamukyusiza amateeka ne mutunulire n'abayise ebigambo ebyo. Do you think they are very happy? Bwe bobayita kawo ngo balaba bakuba ebyambale mundu ziwanise ziti zonna zibeetoolodde ne bawolola ababalya mu ngalo bali wali bakumba. Do you think they are very happy? Bwe batunuulira ekijja n'ekiriwo kati golooza basanyufu nga batunuulidde ekijja mu maaso awo. Bw'obanga oyagala okumanya nti ensi eno eriko bannyini baayo owulira ssebo soma mu byafaayo by'ensi eno ojja kumanya nti gye bayita people power command ya waggulu nnyo ne bw'obeera n'emmundu ezifaanana zitya
kwate kakati bano kye basoose okukola wano bekyayisiza ne bwe bajja ku kyalo kati oli n'amulaba gundi tuleke kasita omuntu atenze embeera mu bantu bagamba batya tuleke ng'ogenze ne be bagamba nti tuleke the ordinary people gwe n'obeera mu nsi ng'abantu ab'olubatu mwe mulowooza abalina okubeera obulungi just a smaller group of people. Do you think Ugandans are happy? We're just in Chikugamba. You're one of the richest people. Richest people where? Richest. Okujja kwangu ngamba chenine eky'obugagga ennyo kati chenina nange kyenyenyumiriza muti ndi mugagga nnyo y'okisigeni. Okisigeni ye mulina. Omulembe gw'omwami Museveni guno. Mugagga bwe buliwa. What is wealth? To you what is wealth? Empya n'enkadde ze ziri waffe tuli mu mabanja munnanga ate bana abasajja era bera. Ekyokuga nti teba funding eri company bagita is it Inspire Coffee something? Inspire Coffee Africa. Kati ekisooka emwanyi nyakyo kati kya byabufuzi kigenze wala ti banafu abali mu kulembera Uganda bakizuula nti bwe muleka bannansi ne babeera n'akasente mu nsawo temujja kubafuga nga boolaba Vanilla baamuyingirira ne bayingirira Molinga n'ebirala byonna ebibaddeyo bannansi mwe bajja ssente so emwanyi z'abana abasajja tebakulimbanga bw'olaba oli agera kuba ffe twagenda ne Joel Ssenyonyi ku kyuma ekyo okukirambula era nsuubira abankolangako interview balabika baali BSFC kubanga nze nabagamba nti bizinesi yonna weebeerye bannungi nene bakomawo nga bawaana Lutamaguzi yagambye mbu simanyi tuli bakitalo kubanga ffe twali twagambye mwami Museveni olubereberye nga baleese etteeka mu palamenti nti simanyi buli alina emmwanyi yeewandiise bye baleeta era ne kati bali mu kwewandiisa kati zino emmwanyi bano abasajja okumanya baluvu nazo zaabwe baagala kuzitwala naye oli twamubuuza ekyuma kyo kino nze namubuuza tekyuma kyo kino kya PPP kiri private oba entirely government ne mugamba nti feno tulaba ebitambule no nga biraga bulala ne forces ziriwo simanyi bannaddiini ba bishop bagenzo okyalayo bano bagundi bagenze buli bibinya tuuza nga tulina byuma by'emwanyi bingi wano naye kuno okukyala nga kwanjawulo mukko basi ebitongole bonna bagenze kakati owekitiibwa Joel Ssenyonyi the right honorable leader of opposition twagendayo n'akola observation n'agamba twetaaga government etulage criteria ki gyekozesa okuselectingamu ebitongole byeneeyamba ebya bulijjo bw'abannanyini n'abuuza kino ekitongole kya government but of course bwebeera private business anyone can make a business privately now moving on kubanga bo baatugamba mbu ebyuma bigenda kuba bisatu ekyo ekyabwe n'ekira kigenda kuba ano mu Masaka ekira bagenda kukiteeka Mbale ne twebuuza nti ate lwaki tebasoose kuteeka wano mu bitundu ebirime mwanya ate ne bakitwala eri entungamo ne baleeta politikisi waabwe naye nze nganze kuba ndi mulimi wa mwanyi kyetwetaaga bannayuganda okufuna akatale k'emmwanyi zaabwe si bano kukatwala nga boolaba bwe bawamba akatale ka kasooli be batusalirawo nti kati kasooli abewa bbeeyi bweti kati abewa bbeeyi bweti omuntu n'alima kasooli ng'asuubira okufunamu kinene naye agenda okulaba ng'ate ze yataddemu zajeemu naye nga nze kyensuubira nti emwanyi za mukulu ono sijja mugamba mwanyi za mukulu ono sijja mugamba emwanyi za mukulu ono okusinzira ku bintu bye bwendaba bitambula weewaawo basobola okwefuula nti bagezi nnyo ng'era bwe betwefuulirako nti bagezi ku ddwaliro lya Pineti ery'Erubowa ne bakimanga ssente era kati era baazisabye nze sikukuluma na muntu yenna kasobeera mu private venture nga tukozesa ssente ya muwa musolo akakiiko ebyokulonda njaga tumalize n'ensonga eyo kayongeza ennaku z'okuupdatinga register nga munnabyabufuzi kino lowooza kiyina engeri kigenda okuyambamu akakiiko k'ebyokulonda okwongezaayo abantu beewandiise Mwanakasika ekiri kyajova kiri abantu bali ku byabwe abasinga open and which open there is no transparency in electoral commission ekisooka basooka ne akalulu kano bw'oba okalaba balina trajection gye bakatambulizaamu
bobo osubira nti ekitongole ekyo kyetengeredde think otherwise. Era ensonga lwaki ffe tubadde tugamba omukulu ono akulira akakiiko nti obadde otuzanyira nnyo ku bwongo naddala mu kalulu akaggwa naye kano oyinza obutaddayo kubaako mu Uganda nga naawe ogitya. Ekyo kisoboka naawe leka kutiisatiisa bantu. Owuliriza ebigambo onyumirwa nnyo okutiisatiisa. Bwe teweesimbyewo. Bikuwa essanyu. Teweesimbyewo. Kati oli yali akulira akalulu kali asobola otambula ku sitwiti. Bantu batambula. Oli aje yakuliranga kali asobola okutambula ku sitwiti. Ngate naye akimanyi nti mukama waabwe kuba yabakuumidde wano bw'avaawo nabo balina okugenda. Whether they want it or not, waliwo kye bayita center of gravity. Omwejeva? Eva ku people power. Mwe center of gravity. Nti nkugambye eva mu bantu nange sijirina naye ndabiraawo ng'eva mu bantu. Mukama wali ali mu bya parade. Omukulu ono laba bifaananyi nga bino. Bambadde bi ovole bimyufu mu basirikale. Nawe yambala. Labayo. Nawe yambale kanzu obesuutu. Kankulaga kata. Ate kati ekyo kikinja musango ki. Bali mu kulambula nyi. Ono Babbi Kyagulanyi wakati waliwo Kyagulanyi. Kati amuyinza okkeera ne mugamba ndi bambadde byambalo by'amagye ebyo. Bono commander in chief. Laba commander in chief. Yes, commander in chief yoyo. Gobo oyagala okumulozaako kyamako ku base awo omwogereko. Kyama ku base omulozeeko. Obuuze nti kono ye commander in chief ojja kulozaako. Ono si Katemba. Si Katemba, kulwo Katemba. Biki bino?